tukaniriza kia celebrity jazz chebale chatesako engalo osibye tya osisotya mungi wange anakala tukwetita amawulire mangi ebya Baby Glory okuba olubuto akatambe nkalina mu maaso awo ate ebyadisa abantu badisa ne Vixen bawanda muliro ogenda kubiraba ye Chosen Becky Bwaino omusajja Masaka gwapangisiza unalese bwino bannange Chosen Becky lunagwa makona tumulina ate ngewahamu si birungi abantu bamutabukidde nenga babawagizi ba Man U ne Arsenal olunaku lwajja tulabalese kyekimu bannange ogenda kubiraba si byangu ate la full figure ne Antaira silwa kugwa buli omawanda mulyo bannaya nenga katandikireko ewa Chosen Becky bibino muyimbi yali eyo Masaka Chosen Becky ampangisiza akazigo kusiba mwana gasagala kukirayo ndakamu ajja kunyamba luli wanyamba nga bansige ne kuno ajja kunyamba naye nze mumanyi ampangisiza akazigo aganya sikulimba kino sizozi kisazi kwata simano zwaireko jala alagiro bushalo kubanga nakubasagala kwogera byama naye ndoza bonna yabayisamu n'agamba kanende nono ane gwapangisiza akazi ne Masaka oganje gedde osegedde oyo we Masaka mumanyi yiyo yikugamba we Masaka kubanga wetwali tubeeranga wali eri yajjangawo wali eri salama kuba byali byaddanka tya mukyawa nga mukwano mukubira simu emukubira ngenda mukubira simu eri mukulikodi togamba badde namirenga mwe kamulina akaduweba kabyogera kabyogera lolo bakulututuuzamu lolo nambwayo lwasaze ate oli omuvubuka eri gyali mufumbo nkulaba kireka ate by'ebyomugagga hamu kigondo si birungi abantu bamutabukidde bwe yasibye ekitundu ekimu awo ekya Nakivubo mbwagenda kusimbawo ebizimbe bannanga abantu bayombi abantu batabusa abantu beekalakaasizza lowooza ku muzadde abadde akolerako eyo channel Amisi gye yakubyeko ekibaati lowooza ku bavubuka abadde batunirawo box ng'ogende wa Kiseka lowooza ku mwana wa Geta abadde asula mu mwaleyo wansi kati bagenda zimbawo Amisi postinze video ng'alaga nti they are planning to do something beautiful. It is okay. Naye omanyi abantu abadde bakolerako eyo street eyo people who've been having different businesses abatunirawo engoye fruits manya biki omanyi kati pressure gye bayina eyo Uganda ogibaranga bwe kubala essaawa yonna ekintu kikyukamu ate bw'obutambi bwa Malinots bufulumye ng'asekerera omwana wa Jini yaffe emabegakawo gwe baawa obutwa naye tekibasanyusizza jjukira ono yafudde badde mwagizi wa Nuupu nga birimu okwatibwa birimu otulugunyizibwa naye obutambi bugenda mu maaso ate bwo tebuwa maanyi bibino byerabireko maama walabye bwe kiruma taata wawulidde bwe kiruma maama n'atandika okujojomba okwenyonyongoza omwisi wanje akandaganisa okundetera omushaija omwisi wanje akandaganisa okundetera abaijukulu omwisi wanje akabandaganisa bantu mwemweddeko mulaba bwe kiruma taata n'ajojoba this will come to the top of this ate nno ekyatusanyusiza owamwe yagenza kuse yanywedde walagi n'akuta omwana simanyi graduate ova otya mu nyumba ya kitaawo n'ennyoko ku budde obwo bw'ekirombo ogenze mu bbala abo be bazunza obutwa si yamwereera kati yasanze nga babadde agenda okubuwa bamwetegekedde
ne bagamba fena katukalozeeko nawe sooka olozeeko tulabe oba gwe tebukutte oba bazadde bo tebakaabe atonde oba nkaabe oba nkole ntya panange mpulira amasiga gakyo naye esaawa maama avaayo emisi wanje omwisiki wanje gasiya mwerere golokipa yebise bikutiya sagala kuma mwebalabana mwebale naye nga kaakatambi ka Baby Gloria kayoletinga ku social media nti ali lubuto kaako wetegereza olubuto batugambye nti ali lubuto kana akatambi jukira bakakwata ku bridal shower ye naye maama abaana tebatudde olengera ate noyo tiimu yavuddeyo kulwanirira Levikson na Desire abaana basusse bayisaamu eggaali kati bo bavuddeyo babawa amazima babalwanirire obusungu balina bungi bawanda muliro omukazi yagenda dda mu maaso yafuna dda obufumbo bw'obulala ayinayo n'omwana ekivubuka kiri mu kugagamba bebaana oboolaba abana kategedde abasatu be ba Levikson be nategeddeko ababiri ba Levikson omutosi we kitegeeza omukazi yamuvinga yagenda dda mu maaso batujjako akanyampi ajjula ekyokubiri saagala mutandike kukujubisa bintu bya kisiro omukazi tannakwekubira nduulu omukazi yeekubidde enduulu yabagambye nti Levikson abadde amwagala nnyo mugenda kaka relationship abantu batuuke bette bannaye njagala bagamba ebigambo bino boy child ku mulundi guno ndi Levikson mu mbeera yonna ate era ndi tiimu amiri naye ekyomulundi guno ku kya Levikson omukazi tannabona kwekubira nduulu mutanze okupikaapika ebintu omukazi bamutala neri erinnya naye oli antiisizaawo engano naye alaka erikiganda Lady Bizo bw'oliwulira eyo ng'omukyala nga tali ku nnakakaawa biki yali w'amaanyi nnyo yaliko rapa baŋŋamba yakubako rapu yali akolako 100 omuwulira naye aleka naye teyali Spirit FM Bob FM kati aliwa Royal FM Rwanda kati omukazi ali Rwanda kati omukazi ali Rwanda gweoyagala otukomyewo ne Uganda baleta ebyekisiru bagala okulabisa obubi Levikson ne Desire tewali agenda kuwabya Desire na Levikson nga tuli wano ate njagala bagamba tewali kapo gye nasiimye mwaka guno ng'eya Levikson ne Desire ate yaba Chosen Becky teyanyumye eyo nfu eyo twagizira era njagala tegeeza bannayuganda kapo y'omwaka guno ate nga wayinza okubula wayinza ojjenkana ya Levikson ne Desire omwana yazzenze kasuka omwana yajja ku airport n'entulu lya Desire nengamba ne bwe nandibadde walaba Desire ku airport katonda wa nga yenna ali ati oyo omwana Desire nze nakola naye ayambala akakondo kati ng'awulya bulungi bannange nga kyayawula kikyakubye kadresi ka bulaka wakalabye ng'akawato okalaba ate ebizibu by'abasajja ziri zokka tezeekwese mu bbina ombaye waliwo lipusi ezijjira mu bbina Desire ayimiridde toyinza mmanya nti alina emyaka ana tekalinga koono nakalabe kano kalinyenyanyenyamukko kano kanyenyanyenyamukko nakalabye manyaka akabina akataliimu nti oba akapaapidde n'ebirala tekabula kati aka Desire nawe yakyukidde nga omuyaya amuggulira emmotoka ayingire n'enkalankanyenya kati Kusande Arsenal bwekuba Man U otyo ngenda kweyambula nsigale mu boxa ntambule okuva ekibuye ku round ngende ku stera netolole paka mu ndeeba nkomewo ekibuye ku round Arsenal bwekuba Man U encha ngenda kukolera ekibuuzi kya Monday ekya debate y'aba single fathers ne ba single mother ngenda gikolera mu gomesi olaba Arsenal ekubye Man U eno video mugisaving era mutaginge Uganda Police ngenda kwetwala ku police bansibe emyezi mukaaga Arsenal ngenda kuteekawo emitwalo abiri singa Arsenal ekuba Man U omupiira gw'olwaleero olw'essanyu taddewo emitwalo aga bw'oba wagira bukacero mafuta bulumonde jangu n'emitwalo egi mu mitwalo gyange aga 3 omupiira ogusooka kwayinzanya gye muzanya mmwe bukacere temugenda goba mupiira gusooka kama mbaya Arsenal wekuba Man U kumande sigenda kugira mu ngenda kugira mu bigere era zino nga tungenda zigaba
ngenda zigabira wase no yenna sigira mu ngatto ekyokubiri ku Monday zino muziraba zino tewa max ngenda zigabira abawagizi ba Arsenal zino ngenda Arsenal wetukuba ngenda zigaba zino zonna ndowooza mubawulidde abawagizi b'amaanyi naye nga olutalo ewa Anteira ne Fullfigure lukyagendera ddala mu maaso naye nga luva ku mushana Fullfigure gwe yayambala mu kwanjula kwa Desire biyi bino oluusi tutya buti kwogera amazima naye omushana nasaagwagadde tegwakunyumidde ate ogenda n'okwesibako bannange Nabeyo kana akagologosa kakulanga entuumu ya bbi kalinga nakalanga omusana nasaagwagadde kakazi kakulu kwebuza amagezi konna kakulanga switi bomu wansi katono waggulu kanene tekaina kakaza n'abaana be batamanyi kitabe waako abaliko obulemu lwaki tobalaga bantu omusana nasaagwagadde kannakalanga agwire mu kifo ky'okwefaako ne weerowoozaako mpaayo engoye ebbiri ezali zikumidde olaba wayambala Mothers Union ng'ogenda mu swimming kifaananyi ng'olubuto lukuyinga ettiimu ya kasasiro konna kakulanga akayimba ka mobile money kalina obugulu ogamba SpongeBob naawe oyasaamirira omanyire omwe omusana lenga lwenkana olw'omusanana bukazi bukulu kuwasa baana abato kyobola bakaana akato kakulakira kwebuuza amagezi kujja kwasaamirira ku bantu kyekyakuzaza obwana obutatuusa singa teyali mama fiina gwe wandibaddewo aye naye noyagala omumanyira oli amazzi funa b'omanyiira gwe wakula obubi gwe mubi gwe ayasaamirira nze siba bannange okumanya oli mubisanko omuntu wa tribe eyo mubi lukazi gwe oli lubi osoza ne tribe yammwe ontyanga nnonze omwana abakomboza omuganda nga ndi mulungi bwenti ninga ekyokulya lukwarime naye gwe kweyo tribe nobeera mubi bwotyo nga nakalanga wenna wakulanga akayimba kwa mobile money oli wansi oli mutono waggulu olumene olinga switi bomu oyinza ogamba bakugerezaako eddagala lya covid gwasooka okutesikinga eddagala lya bannange embwa zino zeewemine olundu luno nalulabye nga lunja samira omusana nasaagwagadde galubindi ezibanuma muzinoonyerezeeko osobola zigula n'ozambala ozeeba n'abameka nze shedi zange kati ng'olaba omwezi gw'ennyumba ngwambaddemu galubindi olaba omusala gwofuna kativi ngwambaddemu sheds onule kati omusana gwe ebya Fullfigure byo tebigwa malojja naye nga twali tukyali awo ng'omwana Pretty Nicole ndowooza mwena mumumanyi omuwala gwe baakuba olw'omusajja nevaayo abantu bangi ne bamuyamba Hajat Kulosumu ate ne bafuna obutakkaanya oyo omuwala ne bamutwala ku ssomero n'addukayo teyasoma kigenze wala naye nga yafunye omulimu ku Baba TV kati presenter bannange abantu boogedde abantu bayombye abantu banyiivu biyi bino ogenda byewulirirako abazadde muwulira mutya okulaba Pretty Nicole ng'akola ku TV yakoma mu B7 teyagitula na naye kati muli mu ddiro lyammwe mulaba Pretty Nicole abaweereza njogera ddala mu abazadde abali mu kunoonya tuition w'abaana bammwe abali mu kusoma amawulire journalist muli mu kunoonya tuition abaana omwana wo wakiri asoma amawulire oli mu kunoonya ssente naye ba Pretty Nicole abataasomako yadde bali ku mativi bakola ne mutula ne ku mativi ne mubalaba owulira otya ddiya eyo ye Uganda yaffe kyewasomerera si kyokola okusanga omusawo ng'asiika capati kali okusanga Pretty Nicole omulimu gwe ki wuyo ali ku TV mulimu kumulaba essaawa zineeno mukiwulira mutya baddiya naye usisi ye Uganda oba kiki Pretty Nicole biki byagenda okugamba ebizimba public poza ali ku Baba TV ye Busoga gundi yafunye omulimu Pretty Nicole. The time for bedroom interviews has to come to an end. We take our daughters, our sisters to school to get an education so they can be employed through the right channels, not for them to sleep with people to get jobs. Gwebalieko
olina okuvaayo onyonyola eggwanga. Minister Balam owabavubuka twagala tutegeere, how does Pretend Nicole end up on Baba TV? That's a mainstream media. What sort of message is this sending? The price to pay is too huge. Abaana baffe bajja kugaana okusoma. This is not going to be brushed under the carpet. The time for bedroom interviews is over. We all have daughters, we have sisters, we have mothers, we have aunties. The problem is she might deny. How can she deny when she's on TV? How did she get the job? The TV needs to come out and explain. How? For starters, she's a P7 dropout. Kankulekere makona naye bananga omusajja ono lumu bali mukuba akatayimbwa ku mutwe bali bungi era nga nayagala okuddayo kuba nti munnange ayonoona batoolo ne bamugoba mu kika. Ono teyasoma wabula bagamba nti obutasome buluma bukulu era omumulabira ddala nti kimuluma. Ono alwanyisiza obukadde yensonga lwaki atintinga enviiri. Ono gwendi naye waneeno kigambibwa nti yekuwanira abasajja bwe bamugaana ng'atandika okuyomba ng'abateekako embeera okulinga bat events ogateko rage yensonga lwaki tabaagala. Ono omukyala gwe mulaba waneeno kigambibwa mbu ye ayambala bukete bupale bwe buti aswazizza abannayuganda aswazizza abantu b'embalala aswazizza abakyala. Ono omukyala mu mbeera ye agamba mbu ye arrogance atambula nayo agyebikka. Omaliriza tomanyi kuyimba weesibye mu kuyimba. Omaliriza lwaki togenda n'otunda amanda? Nawe omulimu gw'olimu wandiguvuddemu n'ogenda n'osooka n'oyiga ssaawa. Anyway, twesanga elugogo nga 19 ijuke ngu nibakutuula kola booti nyenda ijuke lina mukata soko tuleka soko je kokolera abantu tekate mno yetachi soko je tule nana chongam soko je kale ndoza mumulabye ebiyi jagala manti manyi jobeera makona kijukire jobeera manyiyo soko je katon soko tereza bibi intro soko msajja mukulu kwebuza amagezi yogera takana yogera ndi mukakamu yogera owayengo judde ebipape ku mubiri ebizigo by'okweyisa byagwayo tolaga ntugawo shate nebyo gamba tobyenda atuwebuza amagezi atuwebuza amagezi soko tule ebintu by'omwana inzo